Simanyi oyambala size meka mu kiwato Oscar? Simanyi oba mwinawo ne ku boxer? Nejja kuntuuka. Ndowooza owulira otya? Owulira bulungi nnyo nnyo. Abaagala otandika omwenge drugs zonna tokirowooza nako kigenda kusuula wabi. Drug zonna nga olaba enjaga, waliwo kuba, waliwo biki ebyo bikyusa obwonkalo. Omuvubuka yenna ng'oli eyo. Please. It's okay, Oscar. Chidi okay. Chimanyi kyoyita muganda wange. Siyinza kukinyonnyola bulungi naye nkifiiringa. Naye nga kyenjagala okugamba eno embeera ogivuddemu leero lw'osembe gibeeramu. Kubanga bafaani bo gye bali bakwagala, nze wendi wano, bannamawulire balaba bonna bakwagala. They want the best for you, your family. Brian, Ruth, everyone, they want you back. Era eno embeera togenda giddamu Oscar. Wano togenda kuddamu kusulawo. Kana akayimba ka Layisi yali freestyle. Layisi. Abo Layisi bonna abo Layisi. Abo Layisi jangwe wangenzo omuwesi. Abo Layisi bonna abo Layisi. Layisi jangwe wangenzo omuwesi. Sajja mubi nnyo. Sajja bula bwali. Mukulu gye balekose. Wadde tuzze wano okulaba ku bugoye wa muganda wange ono yafuneko ku bugoye obwo. Tuli mu kufunira ku Oscar Ngoye, James Ngoye. Nga omanyi nti kasente katono era tubula twawadde tubagamba bannayuganda oba oyagaliza Oscar Ngoye oyagala omuyamba osobola okuteeka ku contribution yo so that we get him more clothes. Bino ebintu tetusobola bikola nze kana family ye twetaaga nammwe abali eyo muyambe. So mba njagala mufunire engoye eziwera but nsobola according to my pockets nga obimanyi. So a number Farouk agenda giba sharing if you want to help Oscar umutereko sente to help him in different things ngoye kulya bintu ebito even his music we are going to go back to studio so jamuyamba. So simanyi oyambala size meka mu kiwato Oscar? Ayinza oba yange nga 32 mwe 32 mu kiwato ejjo mutuuka twaka twambala kiti mu 32 kayambala 34 Manyi oba mwinawo ne ku boxer? Nejja kuntuuka. Kutuuka okomadde zambala keezo. Tutebbanga. Tutebbanga ddene nnyo. Nga sambala ku ngoye nga zinira. Mweziti. Kulira bulungi. Yasomye eri kugonzo. This is good. Nakapali kalaka black singa. Ayinza customer wakyusizaawa.
ogeza onseere ng'olaba ekintu gye tuliko jangu wano twogere saagala kunsera tugeza n'olowooza ebintu So muganda Oscar kyekiriwo yawo bakyusa ng'okakubye muganda wange embeera ogirawo etandiza kati okukyuka zino zebaddemu baganda bange ono omukulu Oscar muyimbi wa ggwanga naye zino zabaddemu muganda wange Bruno ke n'amuleetako wano ku boutique abeere nga amukyusa ndowooza owulira otya owulira bulungi nnyo nnyo Oscar yogera amazima kano wakomadde okukambalako ndudde simanyi na bbanga kati zino ozitwala zino sigenda zitwala zaaka zaaki so owulira otya muganda mpulira bulungi nnyo era neyanziza nnyo Bruno ke kyankoledde leero then nekirala abo nabonna bannayuganda abagenda okunyamba namwe era mbebaza in advance amina kitambula ekintu kitambula ndabayo kati ntandise olabayo kati tubuulire ebintu bino ogenda biddamu tobiddamu birwa ebyomwenge ebyo nabyesonyedda nabyesonyiwa dda kale Edwin obaŋŋamba nembyesonyerawo ddala kuba kati olaba omwenge gye gubadde gikututte abaana bali eyo abavubuka oba amagezi ki abaagala otandika omwenge niwe banjaga kubanga nze enjaga siginywa sigala simunywa fine naye omwenge mubi kale gukujja ku line oba oliawo n'ogamba kino nkisobola abalina depression ng'oli muvubuka beera n'okukkiriza beera n'obugumiikiriza ate weesibe ku bantu abasobola okuzimba kubanga Edwin bantambuliddeko Osaloni Richard naye nantambulirako nnyo kubanga mbadde seeyisa bubi era abeeyisa bubi mwabamanyi ekintu ekyo mwandibadde mukyejjako ne tubeera nga tuli mu line music ajja n'abavubuka bagala otandika omwenge bawo obubaka abagala otandika omwenge drugs zonna tokirowooza nako kigenda kusuula wabi omwenge drug zonna nga olaba enjaga waliwo kuba waliwo biki ebina bikyusa obwonkalo omuvubuka yenalina ngaolieyo please tweyanza nnyo tweyanzege katugere twogereko ne Bruno ke katono tulabe ekyekigenda mu maaso jakyuse kati ate ogenda bomwambaza genda mukomezaawo wano nga tujja ne bajeti y'engoye era zitegeka ogenda kumpa essimu yo tumufunire engoye eziwera omusajja ono ali kukiwa abadde wanaze bamwambaziza mwambaziza Francis mukwano gwange nzize wano nampayo ka discount ng'ebyekivubuka abo bimanyi ninsooka nfunira ku muganda wange engoye ezifaananako ng'obunze omuntu nga bw'oziraba naye nga kyenyawo bakuutira Oscar badde talina ngoye so zino engoye ebintu by'engoye z'ekisajja bya bbeeyi ono designer ajja kukubuulira sobodde mufunira lugoye lumu based on my nsawo cause tulina okugenda ate era mu ddwaliro tulina omukolera ebintu ebirala naye mbadde nsaba bannayuganda bali eyo mwami ono mumuyambe namba eyo nga Faruku wagisharing nze tuzze obulamu bwa Oscar nteeko nkintu kyonna munakusuubiza Oscar buli obulamu bwokokya ebidomola togenda buddamu ekyo kyenakusuubiza togenda buddamu obwo obulamu bwo tetugenda buddamu era mmanyi nga n'abannayuganda abalaba bagenda kutukwatirako bakuyambe Oscar yeetaaga engoye yeetaagayo akasente tuyinza n'okufuna kyetumusetingira app ng'aka bizinensi nga bw'ayimba bw'ajjamu akasente obulamu bwa Oscar bulina okudda mu nteeko next year temanyi tugenda ba mwezi bwe guti next year ojjabo obujulizi obw'amaanyi nnyo era abannayuganda naddala aba team diaspora ensonga lwaki mbalemerako nti mu bintu by'okuyamba abantu mumukwatira ddala n'amaanyi bwe muti era kyobola mbalemerako kanamba Faruku agenda kasheyaringaako Oscar muteereko kyomuteerako oyo Faruku muganda nga mmanyi ndi wa mazima nzi sikwata mu ssente z'abantu Oscar era ssente zo zinazifuna okitegeera tumufunire n'akasimu because era yini kati Oscar dwaliro tujje tugenda kozi waliwo omukwano gwange mwita Dr. Alton yamuwadde obujjanjabe awo okusula tugenda sootingawo just zino sente zibamuwa zigenda kugula bintu nga ngoye
ebintu ebirala okufumba biki ebyo studio Oscar ayagala okuddamu yimba because that is the only thing that is going to help him mentally kola ekintu kyayagala kize hope ye agenda yimba tusobola n'omusetingirayo ka business nga ina kabagambye tufuna omwana tuyinza okufuna omwana tumuteekawo ng'obuchips mudala gwa chips simanya biki business zibaawo buno busente butono ku bantu ba diaspora nkimanyi we can help Oscar and change his life and bring back his life abo nabakuutidde ddera mbeegayirira kuba essaawa eno bajja kugaba bali mu covid nabo balina ebizibu kyobalaba nsinze kulemera ku bakwano bange ab'omu diaspora n'abannayuganda abalala nze nakubidde dde omulanga eri Uganda Musician Association teri yantuukiridde okujja mu Uganda Musician Association okujjako ne muganda nge Palaso namukubidde omulanga agenda yantuukiridde yalina kye yansuubizza okuyamba Oscar tukwebaza nnyo Palaso yes so bannange byebi bya Oscar mukyabira babiri nnyo ogenda osinkana abasumba kyemba kutya nti Oscar buli obulamu tagenda buddamu ate namusabe mu kamera nga mwina mulaba Oscar abannayuganda tubaswaza nange tonswaza ne bafaani bo tubaswaza ne famire yo tulwana oddewo obulamu bo nga bwe bwali ono omusajja yawandika ennyimba nnyingi nga bwe muwulidde yawandikira lwimba kyandirwani bono basinga nambiru bono basinga nempandika goyagala ajja kukyandiro lwabadaba nempandika ku mutima cute kaye nempandika omukwano indu asha nempandika kale bwempandiisa obusinga naye nga obusinga tebwava ndowooza mulabe bedda abantu bamuwoza Oscar mulalu ono omuntu omulalu tabeera bw'ati Oscar si mulalu he is reasoning very well he is speaking to you calmly just embeera yali emutawaanya naye nga ebyo byonna biweddewo njagala nnyo beebaza Farouk weebale nnyo okubeera naffe muganda waffe Farouk oyo muddukirira nnyo buli lwemba n'ekizibu ekyokuyamba omuntu because manyi omutima gwayagaliza si kirungi si kyangu kujjamu n'amawulire ku mulimu gwe nga Farouk n'omuleeta ajja akavaringa story yaffe tufune obuyambi obulala so njagala nnyo okwebaza Farouk weebale nnyo okuba na mutima mulungi nawe muganda wange weebale kunsalirako ku Ngoye kubanga nzitutte ku discount Bwayambya nnyambye alabye embeera gye tugiddemu na nnyamba era weebale nnyo era tumuwadde wano tweyanziza nnyo tweyanziza Mzee neyanza nyebe Farouk mzee Farouk nze Francis neyanza nnyo kumpa paka vest tweyanziza nnyo Francis tweyanziza nnyo tweyanziga era ne mukwano gwa gundi abadde ne Edwin ne Richard mwebale nnyo mama Junior tata Junior mwebale nnyo namuŋŋona yonna mwebale kubeererawo muganda wange tugenda wa dokita bamukebere then tugende waliwo ekifo kye bamusetting de wagenda osula enamugongo yes aya side emu jeziri ezo nenga jevuli yekali nakagenda wano okange no okakwata okagenda zikino ziva wakati kibadde kikaze wala kibadde abagundize batunda abakola para uliko kyambaza ngato malowo kive kyambaza kive awukijja kwanguwa n'okuwona kale muganda wange weebale nnyo bambi kale enza gundi eriwa bulenga mukubira akulagire there is a gentleman I'm with, he knows Bulenga well, so you help me direct him nzijire na koyo